Honorable Ssegirinnya Muhammad kimaze okubeera nga kikakasibwa tannaba kubeera nga afa wabula ali kye tuyita brain dead. Ezimu ku organism mu mubiri ze zisirise wabula olw'okuba nti maama we abadde mu ntiisa era amawulire ago ge tukuwadde galaga bulazi nti bambi omukadde abadde mu ntiisa yabise akubye essimu ng'akubira abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ng'abategeeza nga Honorable Ssegirinnya Muhammad bw'afudde wabula abasawo bavuddeyo ne bakinnyonnyola bulungi nnyo nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kano nga Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi annyonnyola era nga bwe nakutegeezeza nti updates zonna buli ekinaaba kiva mu ddwaliro ogenda kuba nga ate okifuna. Bigambo bya Ssenyonyi wuliriza nzije oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Honorable Muhammad Ssegirinnya embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpola mpola naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumaking sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections okufuna infections. So kyovudola abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikanyako baddokita nga be batuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Ssegirinnya ng'atubikira omubaka Ssegirinnya n'atugamba nti munnaffe afudde. Era amawulire ne gayitingana ne tujja wano mu ddwaliro tuzze ne tusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kyetulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Ssegirinnya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down zisirise naye omutima gukyakubamukko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down naye omutima gukyakubamu akatono, ezi machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Ssegirinnya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu ka heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola declaringa nti Honorable Ssegirinnya afudde. So weewaawo maama bwe baali munnyonnyodde byonna byonna ye ng'alabira ddala omwana we afudde, kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo twabadde tubasabye batunnyonnyolemuko ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, ne Medical Director era yakiikiridde Executive Director w'eddwaliro. Batunnyonnyodde yes, Honorable Ssegirinnya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Ssegirinnya afudde. Olw'amateeka agabakwata ka heartbeat ako ke kakyalimu. Kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North Honorable Ssegirinnya gy'akiikirira, twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero. Era abasawo batugambye nti bisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano eyo update gye tulina. Let's listen to Sister Dr. Grace. She's the medical director of the hospital, but she's also acting executive director as of now. So let her give us a quick update. We've convinced her to just share something. What I can say is to Honorable Ssegirinnya and the other officials who have been able to visit the patient who is critically ill, he is critically sick,
what I can say. He needs our love, he needs our prayers. Though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Ganda waffe mulwadde nnyo. Era yetaaga okwagala kwaffe, yetaaga esaala zaffe. Mwongere esaala, ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako buli ekigenda mu maaso, kubanga era tugezaako okukola buli ekisoboka. Mwebale nnyo, mwebale. Dr. Maya. Sister Dr. Grace. My name is Sister Dr. Grace Senyondo. I'm the medical director, currently acting as the executive director. Okay. Embeera ya Honorable Ssegirinnya bannange tannafa. Omubaka Honorable Ssegirinnya kyensobola okugamba gwe omulabi omulungi aliko ow'Omukisa TV nti tannafa. Tannaba kufa. Tannafaako. Yes. Yasiriseemuko katono, yeetaaga esaala zammwe, yeetaaga okusabira okw'amaanyi. You ready? All right. This morning we got news from the mother of our colleague, the Honorable Hon Ssegirinnya, that he had passed on. Honorable Ssegirinnya was brought to this hospital, Rubaga Hospital, a couple of days ago. His situation had become dire. He had over time stabilized, and so he was on and off. When he got dire, he was brought to hospital here for proper attention. He's been in ICU, and when we engaged the doctors told us, together with family, to make sure that people don't come to see him, guests and so on, to avoid him catching infections, because he was in a very critical condition. So he's been that way for a while. His situation has been deteriorating for the past couple of days. And this morning, the doctors told the mother that he had become brain dead, and almost all his organs had shut down. In fact, all his organs had shut down. And of course, that's what now, through the mother of balance, she got in touch with us and told us that Hassan, the Honorable Hon Ssegirinnya, had passed on. We rushed to hospital. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.